Abalungi abagalwa nsanyusa obbalaba mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo mu kifo kino, mbaniriza nnyo ku ASP Asimowire Bible and Politics. Ntuusereete eddakiika 10 mujja kunsonyiwa. Waliwo ebitannaba kugatta bulungi olw'enkyukakyuka ze nnina. Waliwo ebitannaba kugatta ne programu eri mu rough copy, teri mu final copy. Ensonga lwaki ebitabo byange sibiina wano, esigadde mu rough copy, naye tugenda gikola kuba mu bwonge eri mu final copy. Yes, naye wano esigadde mu rough copy. Tujja genderayo nga bwe biri. Ntuuse leeti nnyo nnyo, waliwo bingi byesobodde kujjawo, naye kale tujja kugumiikiriziganya, mugumiikirize olw'ebyo ebineetolodde, naye kasita era nzize eddakiika ziyiseeko 10 ab'obulango, obulango busigadde bustandinga nga bwe buli. Tugenda butereevu mu program olwaleero obutafaanaganako n'ennaku endala. Ngenda kukozesa ebyawandiikibwa bingiko, kwata peni obiwandiike. Olwaleero z'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2025. Ngenda olw'ekyo kye ngenda okuba nga njogerako olunaku olwaleero, ngenda kukozesa ebyawandiikibwa ebiwerako 1, 2, 3, 4, 5. Ngenda kubikuteerawo wano, ngenda byogera obiwandiike, tusobole okujjayo obulungi akanyomero kali aka Bible and Politics. Wandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka essula 17 okuva ku lunyiriri 4 okutuuka gy'onooyagala okukoma, oba ku 5 plus. 1 Samuel chapter 17 verse 40 up to the last verse, byonna ebiriwawo ojja byetaaga. Then wandiika Joshua chapter 6 from verse 1 paka gy'oyagala okukoma. Wandiika Judges chapter 7, Judges chapter 7 from verse 16 to verse 25. Ekyabalamuzi essula 7 olunyiriri lwa 16 paka ku 25. Era wandiika Judges chapter 15 verse 14 paka ku 22 ku 20. Judges chapter 15 verse 14. Owandike ne 2 Chronicles chapter 20 from verse 15 to verse 21. Kanziremu lumu. Wandiika Samwiri ekisooka essula 17 olunyiriri 4 paka gy'oyagala okukoma. Wandiika Joshua chapter 6 from verse 1 paka gy'oyagala okukoma. Wandiika ekyabalamuzi essula 7 okuva ku lunyiriri 16 paka gy'oyagala okukoma. Wandiika ekyabalamuzi 15 okuva ku 14 paka gy'onookoma. Wandiika ne ebyomu mirembe essula 2 olunyiriri lwa 15 paka gy'onookoma. Lwaki ndeese ebyawandiikibwa bino nga bingi? Waliwo ebintu bye twagala okukwataganya n'omulembe gwaffe, tusobole okujjamu ekinyusi, twongere okuba serious, kubanga waliwo ebintu bye tunyooma mu mulembe gwaffe naye nga byamakulu nnyo. Mukama nga byatuwadde, bye bimu ku byatuwadde okuwangula olutalo lwe tulimu. Kati twagala tutunulire emirembe egyo, biki Mukama bye yabawa abaali beerwanako mu mirembe egyo. Mukama yabawa ki? Babiyitamu batya? Be balwanyisanga baalinga batya? So bye tugenda okuba nga tulaba leero, tusobole obutanyooma mulembe gwaffe, ate tusobole obutanyooma ebyo Mukama byatuwadde. Njagala kwebaza omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Twalabye interview gye yakoze, sisobola giddamu kuba yabadde open nnyo, byonna yabitunnyonnyodde, era bw'oba nga tewategedde sinaamu interpretation gye ngamba nti kino kyakuyinterpretinga, wabula mbakubiriza abatagirabye mugende mugirabe. Abagitemyetemye, buli omu yatemyetemyemu akatundu ke yayagaddemu n'akateekayo. Interview yabadde nnungi nnyo, eri open, teriimu kuyinterpretinga kulala, wabula mbakutira kugenda kugiraba na kugoberera, nammwe muweebwa omukisa abatasobodde kugiraba ku NBS Barometer. Waliwo amanyi abanyampi buli ssaawa babaako ne kye baleeta, bagambye mbu nno
waliwo abatandise nga bagamba mbu lwabadde lunaku lwafuuluzidde simanyi mbu babadde bamufuulinga biki lwaki temulowooza nti ye yafuulinze NBS okubanga abadde tajjaako lwaki yesi ye yabafuulinze bonna ne ba Museveni wonna bwe tunafuna okuyisa eddoboozi tujja ddiyisaawo lwaki yesi ye yafuulinze mmwe so eyo nga nvuddeyo tuba tugenderawo butereevu mu security alert gyennyina eri simple nnyo kangiyiseewo wano mugiteeke ku rekodi ekinyambaza ebyambalo bino olwaleero nzize nga political commissar wa UPDF nzize nga omu ku bacommanders aba KDF kuba ndi wakati nze mwogezi wa UPDF era nze political commissar agatta olutindo olugatta UPDF n'ebyobufuzi yes ate n'omuntu wa bulijjo ate mu KDF ndi omu ku bakomanda ba Kadama Defense Forces omuli ne bataliyani y'abasekadama kati kyekinyambaza bwe nti kuba olwaliro ngenda kulangirira olutalo era munyambeko ngenda bagamba wenjagala mutemeyo njagala olowooza ebintu bino byengenda okwogera bw'obigula n'olabanga bituufu bikwate naawe oyongereyo vidiyo eno akakanyomero kengendo bagamba tu oba okakolamu challenge najja wano tujja wano twogera ebintu bingi ne mutakolayo challenge neegi naye lwe nayogera akanyonyi k'omulongo babiri mwakakolamu challenge ne mukatuulamu akanyonyi munnange mulongo ati akanyonyi ne kabulira mu kikopo ne buli wembeera munaye akanyonyi ne kafuka akanyonyi mwakatuulamu naye njagala mutuule mu kino kyengendo bagamba leero nzize kulangirira lutalo nsaba muntagingire ba members ba NUP bonna aba parliament abali ku tiketi ya NUP nawali eyo nga weegwanyiza etiketi ya NUP ng'oyina ekifo kyoyagala okwesimbako jangu mu interview esooka yiino wano kakati nja babuulira mbagambe we mugenda okatemerayo we mugenda okatuuliramu oba wogenda okubirowoozaako naawe okole vidiyo eyiyo mu ddoboozi lyo eyo nvuddeyo security alert Museveni Mubajje Bujingo Sheikh Kigozi basisinkanye n'abalala laawo naye abo be babaddeko abakulu Museveni n'agamba Mubajje pressure nene tebajja kunyiiza abantu ba mirundi ebiri ab'enkyukakyuka ate n'abasiraamu so Museveni yagambye Mubajje bateeketeeke engeri gyagenda okuwa obwamufuti abukwase Kigozi era enkola yonna etandise process etandise abasiraamu mwetegekere Sheikh Kigozi yagenda okubeera mufuti wammwe ku Odi Kampala bwe bwoba obiyita byakusaaga bako wookawandiika osirike Museveni bwe mutamugjaako leero oba enkya essaawa yonna Sheikh Kigozi yagenda okubeera mufuti ku Odi Kampala Museveni yamugambye batandika okuteekateeka tajja kunyiiza ab'enkyukakyuka alina pressure ya Nuupu people power change ate atekeko ey'abasiraamu ekutte wansi ne waggulu etuuse ku bakadaama kubanga luli babadde babajooganga ali mu ba elite nga bazannya bwati kati KDF ye yakikutte kati bagambye ono aveeko Kigozi ayingirewo bako kateeka tu Mayiga Museveni amuwadde omulimu ogw'okutandika okutambula ng'alaga abantu abagaggawadde ng'abasiima emirimu ng'abeebaza abagaggawadde mu mulembe gwa Museveni ne mu mulembe gwa Mayiga mu basuubuzi
mugenda kulaba Mayiga nga asisinkana abasuubuzi era nga bannyonnyola nga beebaza nnyo Mayiga ne gavumenti ya NRM kubanga yatandika nga alunda embuzi emu, kati embuzi emu nezaala embwa nezaala embizzi, zezo embizzi Museveni ze yalinnyira gundi zaali mu kulambula. Nabuuza by the way waliwo n'abantu abanyombeseza mbu lwaki nayogedde n'ekigambo ekyo, mbu lwaki si respecting abantu bakulu. Nabuuziza kibuuzo nabuuziza Museveni kyava njagala okumanya ku bintu bibiri ku nsonga eyo. Museveni ye ya introducing ekisolo kye bayita embizi mu ggwanga Uganda nti azirambula kuba ye yazireeta ayagala alabe abantu ziyambye abantu kyenkana kyo abantu bazettanidde kyenkana ki. Oba ne mubuuza Museveni olinnyira embizi kati ajja tugambe nti ye oba nedda. Nabuuziza kibuuzo kubanga nnoonya engeri Museveni gy'ayingira mu kiyumba atandika okulambula embizi bbiri mbuyo bonna bagaggawale. Kati kyanjawulo ki kyakola ku mbizi zino? Kati we natuuse okulowooza kuba nalowoozeza nnyo ne ŋŋamba Museveni kiki ekyenjawulo? Namubuuziza kibuuzo ajja akiddemu nti ye oba nedda agende. Kati awo nakoze kibi. So Mayiga agenda kutambula mu balimi, mu basuubuzi ne mu bantu ab'enjawulo, mu balunzi nga abateekateeka okulaga nti balaga abantu nti mmwe abatettanira nkola za gavumenti mwe muli mu bwavu, naye abettanidde enkola za gavumenti oli yatandika nga asuubula pakiti z'ejjirita 2 kati asuubula Japan. Ebyo mu birinde byenina mu security alerts. Kati then tuba tugenda mu birala ebisigadde mu politics gwe ninawo omungi n'ekigambo kya Katonda kuba tulina ebyandiikibwa 5 ate byonna tulina obyogerako. Share the video. Ngenda baleetera solution olwaleero mbaleetedde solution endala. Bwe mugaano ogikola oba bwe balemerera nja babulira era ekiddako. Naye temukuba ku simu yange. Share the video. Mbaleetedde solution. Bwe mugaano ogikola mundeetere buli muntu yenna ali ku kadi ye NUP 1. Muleete buli muntu ayagala kadi ya NUP ku buli kifo 1 ng'ogyeko pulezidenti waffe ye mumuleke, naye abalala bonna muwulire eno video gye mbagamba. No side Simbulira ng'atandise n'abaka akakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka baagala ofiisi Ssabawaabi wa olwaleero kaakano. Simbulira ng'atandise n'abaka akakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka baagala ofiisi Ssabawaabi wa gavumenti ereeta ekiwandiiko mu Parliament nga kirimu fayiro mmeka ze yakafuna okuva mu kkooti y'amagye okuva kkooti ensukkulumu lwe yasala nti kikyamu bano okuwuliriza emisango egirimu abantu ba bulijjo. Abakeera baagala okumanya emisango gino we gituuse, emeka egitwaliddwa mu kkooti n'ebigikwatako endala. Abakulu okuva mu ofiisi ya Ssabawaabi wa gavumenti babadde balabiseeko mu kakiiko kano ku myembalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa January omwaka guno, kkooti ensukkulumu yasala eggoye mu musango gwa Michael Kabaziguruka mwe yawakanyiza ekya kkooti y'amagye okuwuliriza emisango gy'abantu ba bulijjo ng'egamba kikyamu nti era n'emisango egyaliyo gyalina okuggibwayo gitwalibwe mu kkooti za bulijjo nga kikulembeddwamu Ssabawaabi wa gavumenti. Kyokka okuva olwo oyinza okugamba nti ng'oggyeko omusango gwa Dr. Kizza Besigye n'Obedi Lutale ogwatwalibwa mu kkooti ya bulijjo, abalala bakyali mu makomera nga tebamanyiddwa ebyabwe biggwa ddi. Olwaleero
olwaleero abakulu okuva mu ofiisi ya ssaabawabi wa gavumenti balabiseeko mu kakiiko ka palamenti okuwa endowooza zaabwe ku mbalirira yaabwe yabaweereddwa ey'obuwumbi 95. Ababaka basookedde ku kyakwagala kumanya bano bwe batuuse n'okuteeka mu nkola ekiragiro kya kkooti ensukkulumu eky'abantu ba bulijjo abaali bavunaanibwa mu kkooti y'amagye. But how many files have you received? How many have you sanctioned? How many have you directed further investigation? How many have you closed? Yes. And attached to that, the one you have sanctioned that is in the public domain, or at least you have charged them, Dr. Besigye and Obed. When are you going to prosecute that matter? Bano era baagala okumanya abantu bameka abali mu misango egyekuusa ku by'obufuzi era ng'ekitongole kya Ssaabawaabi kye kigiri mu mitambo. How many offenses of a political nature did you people sanction in the year 2024, 2025, and then 2025, 2026? How many of them were successfully prosecuted? How many of them were dismissed? Ababaka bambalidde ofiisi ya Ssaabawaabi okusiba abantu makomera nga n'emisango gyabwe teginoonyerezeddwako oba wadde okubeera n'obujulizi. Why do you allow people to persecute Ugandans? When it's 100% your mandate. You are the only entity we should be looking at and blaming. That there is no serious evidence for the case to proceed to court, and you still sanction it, and you keep informing court. Investigations are going on. 1 month, 2, 3, 4 years and years. Do you understand what you have done? Kyokka ababaka bagamba nti emisango gino egitabeerako obujulizi n'okunoonyereza okumala gye giviirako ekitongole kino okulabika obubi nga gigobeddwa mu kkooti. They are handled by very experienced people. They take in their time, and government is putting in money. So they would also include other grounds why the files are now being dismissed, either because they are political files, they are forged cases. So we need also the Ugandans wish to know that they forgive DPP, that you know what, your grounds are now known, whichever thing we shall not be disappointed. Kyokka bano basabiddwa baleete okuddamu ku nsonga z'ababaka olw'okutanula wiiki eno. The subgroup have a written response to the issues this committee raised systematically by close of business Friday. We want to advise you that if we do not have those responses, we may have challenges completing this process. Aba ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti baagala obuwumbi 95 nga buno kuliko okufuna abawaabi ba gavumenti abapya anti abaliwo tebamala ssente z'okukuuma abajulizi mu misango eminene kyokka nga ne ssente nnyingi ze basasula mu bupangisa ekikosa emirimu gyabwe. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi. Olwaleero ngenda kutambulira ennaku zino ndi kutambulira mu nsonga z'abaana abasibe abali mu makomera ne 18 abaabula. Ekitongole ekya Ssaabawaabi wa gavumenti DPP olw'okuba bali mu kukola budget mu parliament, babadde mu kakiiko ka parliament nga bazze okunnyonnyola baagala ssente mmeka za kukozesa ki n'ebirala. Abaana baffe bali mu makomera basibiddwa. Kati parliament, akakiiko ka parliament bye batukola politics as usual. Bw'obalaba boogera ebintu bino balinga ababyogerako, obalaba nga abayina kye bakola naye tebalina kye bakola era tebalina kye batulumirirwako. Naye wano mu kubyogerako kubanga babikola ebyo bye bibafuula nti ezo ripooti bwe bazitwalayo bo baba bazannye omuzannyo gwa demokrasi.
naye ng'abaana baffe bali mu makomera kino kye batukola kubanga bamanyi nti tujja byogerako bwe tubalaba kati bo ne batusookayo ne beefuula ababyogerako ffe emitima gikakkane nti palamenti ebikolako naye tebikolako bakiyita reverse psychology oba contempt card oba reverse psychology bwe bati olabanga abanyarwanda bali mu woofiisi zonna mu ggwanga Uganda nejjo Museveni bwe yatta oluka yazizaawo Munyarwanda kati ye Ssaabakessi w'eggwanga omukulu ebyo nja bigendamu olulala naye Abanyarwanda bwe balabanga batusi ejjogo lyabwe tulyogeddeko buli lwe tusituka okwogera ku Banyarwanda bananga Abanyarwanda ng'akabondo kaabwe kajja batusosola batuma passport batuma ID g'Omunnayuganda olowooze nti eri abali mu mawofiisi balina kye bakola ku kulwanyisa Abanyarwanda naye genda mu mawanga gonna ag'ebweru buli Munyarwanda alina passport ye Uganda buli Munyarwanda alina ID ng'eraga nti Munnayuganda ndaga muntu ye Uganda naye okutuzannya ka politics bajja ne beefuula abayomba nkugambye buli Munyarwanda ali ebweru w'eggwanga ebitundu 95 ku buli 100 passport balina ze Uganda bayita Uganda naye nga abakulembedde abayomba Gashumba Kayitana Mukasambidde bonna balina passport ze Uganda kyokka bagamba Abanyarwanda kati ne baddiramu ebye mwandyogedde bo ne babasookayo kati ekyo palamenti kyetukola nti bye twandyogedde bo ne beefuula ababyogera gwolowooze nti balina kye bakola kati baawagala simanyi mbu obuwumbi 9 okukola ku nsonga z'Abannayuganda ekitongole kya DPP muli ba prosecutor oba muli ba persecutor kubanga birina enjawulo you are prosecuting or you are persecuting Ugandans mutubonyabonya oba kubanga kiri obuvunaanyizibwa bwammwe muyina okutunula mu musango gw'omuntu ate n'okumuwaabira okukkiriza nti fayiro yegende mu kooti muba mumunoonyeza bwenkanya muba mulabye ng'alina okuvunaanibwa either oludda lwombi oluvunaanibwa n'oluvunaana zifune obwenkanya ekyo kye bayita prosecution kati nze mbuuza you are persecuting asi mutubonyaabonya mutukolako revenge yaki Bannayuganda mubakolako revenge yaki kubanga okupersecuting omuntu oba omuyinako empiiga oba omuyinako envi oba omuyinako ekiruyi oba ekiniga n'omukola ekintu genda onoonya amakulu enjawulo wakati wa prosecution ne persecution amakomera gajjudde abaana beebaka kagongo naye tebalaba ku balamuzi tebajja mu kooti tebayina emisango gyabwe tegiwulirwa obujulizi bwabula temuyina bujulizi ekibatwaza emisango egyo mu kooti kiki ekitongole kya DPP bodo gwe kakazi gwe kaboda katayina nveeri ku mutwe omukazi alina ekiwalaata naye gwe manyi omukazi alina ekiwalaata bwafaanana wamma bw'obeereyo ng'oli mukyala ng'olina ekiwalaata nkusabidde mu linnya lya Yesu omere enviiri lwaki obeera n'ekiwalaata ng'oli mukazi okuggyako bodo tomere enviiri ku mutwe nze mbuuza lwaki mutwala fayiro mu kooti ezitaliko bujulizi nabagamba ennaku ezo ekyo ekitongole batuula mwatuula ne mukola tetuba kuyimirira nnyo kulwana na kubyogera ne KDF kukuba mundu mukola empapula nezibereyo fayiro nezibereyo nga zibulako linnya lya muntu ne mumukwata ne mutekako butesi nti asiimwe wire ne mumutwala mu kooti naye nga fayiro yaggwadda abaana baffe ne babonaabonera mu makomera kati musaba ssente kutubonyaabonya oba kuleeta bwenkanya mu society
wabula parliament yokulaga egamba era mbu yabagambye bagende bakomewo nga beterezeza basobole obbawa ssente ebyo muzze mubikola mu bintu ebyekisiru ne mutusuubiza mbu temugenda bawa ssente nga tebakoze kino ne mubawa ssente nga zakutubonyabonya esente za Uganda zigenda mu bintu ebyekisiru ssente Uganda zeteeka mu makomera okulabirira abasibe abatalina musango billions and billions of money nga twafunye government erimu amagezi neteeka sente mu bintu ebirala amakomera ne gakala abantu kwogera bwogezi nabo bwe wabayo abamenyi b'amateeka tusobola okwogera nabo n'okubasomesa n'okubasabira n'okubakyusa obwongo ne tubatereeza ne baddayo mu society ne babeera abantu abalamu kubanga singa ate bawayiriza bawayirize gwe wali osanze omusibe ye yali badde atya okujja mu kkooti omuntu yandibadde atya okugenda mu kkooti naye abasibe baffe balwana okulaba nga bajja mu kkooti bagamba nedda tugende mu kkooti kooti tuzigambye mukwata abo abaana ffe tetubagaana mubasalire mwogere mugambe nti nno Macheta agwana Kalabba tumubaleetere we mugenda omuteeka Kalabba mwe mumusalire nti Macheta agwana Kalabba mumusalire nti Bobi Wine agwana Kalabba ffe tubawagire mumusaleko omutwe n'abaana baffe bategeere bali be bakola baleme obbikola lwaki muteeka abaana baffe mu makomera nga temulina bujulizi ne mubatera future mubasiba emyaka mingi bagenda okukomawo nga tebalina nawe batandikira life naye basajja mwemba buuzo obuntu bwalaga wa basajja mweddala muli bannayuganda Museveni oli munnayuganda muka Museveni oli munnayuganda bawala ba Museveni muli bannayuganda mmwe ne mubeera ne bakazi bammwe ne babba bammwe ne munaaba ne mulya emmere ne muyingira obuliri ne mwebaka ne mwegadanga ng'abaana b'abannammwe bali mu makomera tebalina musango Museveni ne Janet ku myaka gyammwe egyo emikulu ne mwegadanga ku myaka gyammwe egyo egya retirement ne mwegadanga ng'abaana abalina okwegadanga bali mu myaka egy'okwegadanga ba Bobi Wine bali mu makomera abaana abatandika obulamu Bagadafi abali mu kuzimba famire zaabwe ba akire wabatandika famire bayina famire ento simanyi Pastor Natasha noyingira mu buliri ne lwabwogo ne mwegadanga ne mumala okwegadanga ne mukwata abaana b'abantu ne mubajjamu ebibumba ne mubitunda mazima ddala obulamu mu bujjawa Nabbanja ne Musafiri ne muyingira Nabbanja ekiwato kikulinga ekyenvubu naye sebo n'oyingira mu ssuuka ne mwegadanga ne Musafiri ng'oyina John Bosco Kibalama you arrested him recently at Kachiri emyaka okuva 2019 tomuleetangako mu kooti wabula okanya kwegadanga ye mukazi wa Sulampewo ayina a very young family ne mwegadanga ku macha mutuntu n'akawungeezi Magogo ne wegadanga ne jjajjawo Supiika ng'abaana b'abandi Supiika n'otuuka okubba omusajja w'abandi n'omubba omutwale nawe osobole okwegadangako naye ng'obuvunaanyizibwa bwo tobukoze abaana bajjudde mu kkomera Minister of Justice mundeke njogere bino ebigambo mundeke mbyogere nga bwe mbiwulira kimunkomako wulira kyatwalira Minister of Justice Nobert Mao n'ogenda n'obba omukazi w'omusajja n'oyita mu bwangu n'omwanjula n'omuwasa embaga ne mugenda ne mwegadanga Minister of Justice ng'abaana b'abandi abato emiti emito tebalina justice bali mu makomera ne mukwata abaana 18 ne babuzibwawo abakakafu nga balina famire zaabwe amaanyi mugajjawo aga bulangiti basajja mmwe ne bakazi mmwe olaba naawe Nabbanja okyegadanga naye kyekiwato ekiringa ekyenvubu
tokyuka naye kyekifuwa naye mwegadanga ne Musafiri naye abaana b'abandi temubalowoozaako ka Museveni ku myaka egyo emikadde egyo tekeegadanze ebitooke byebigwa keegadangira ne mu mmotoka sabagamba nti nalaba Museveni ne Gloria Bugi sabagamba nti Museveni yagenda embalala ku ki-industry ekiri embalala owe mukono ngali ne Gloria Bugi mu mmotoka mulowooza nsaaga Museveni ku myaka egyo emikadde retirement wagaana okuwummula okwegadanga abaana b'abandi abaana abato leero abaana abato mubajje ku video yange mubajjeeko leero mbuuza Museveni nkubuuza amaanyi ogajja wanga abaana b'abandi abato abatandika life bali mu kkomera Janet ow'omugoso osigaza kawanga naye mu kwegadanga gwe nnamba emu naye amaanyi ageegadanga ogajja wa ng'abaana b'abandi abato bajjudde mu makomera Winyidolo weegadanga ne weegadangira ne mu ofiisi yo olowooza tetubimanyi abamu ku mmwe abakozi ba gavumenti muyina emifaliso mu ofiisi zammwe gikolamu ki mwateeka plywood mu ofiisi zammwe muteekamu ebiyigo ne muteekayo emifaliso ne muteekayo biki mwegadanga mu mmotoka mwegadanga mu ofiisi ne mwegadanga ewaka abaana b'abandi abatandika obulamu bali mu makomera naye Kawinyidolo ku myaka 89 gye kalina kakyegadanga mwagala tubawe respect nga mutemutulowoozaako never ate abo abaana mugenda bata guwala gwa Museveni mbuno gu pastor gero pastor linga ennyoko ne mutuulanga nyammwe ne kitammwe babonyaabonya abantu nabagamba wano ebintu by'olutalo lwa wano Mawu yali akyalimu amagezi leero bana ngenda okubwa emigo nga nvudde kweno program niye nange leka mbyogere nzija mukube kungulunga munda sebusa yeegaaya kambyogere wano Mawu yali tannabagwa ddalu nabagamba ebintu by'eggulu ne mujja ne mutuleetera wano simanyi buno obusajja buno simanyi bu Dr. Tiamale mbubusomesa abantu b'eggulu olutalo lw'eggulu wulira ebintu bino biri ku record exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master. Mawu ye yakyogera. Museveni kungulu ayambadde eddiba ly'endiga nga munda musege. Kati olwaleero bw'olaba omuntu akola n'omusege ng'atambula ng'omusege abeera ki pulezidenti yakibuuziza bw'olaba omuntu ng'ayogera ng'omusiru Divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they are shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of men who have been raped cannot tell their story because nobody's going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, and in front of their wives. Those of us come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide yali untouchable mu biro biri nga tuli baana. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity,
should be investigated, should be indicted. Today, nothing has happened. We must not let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. Wabula Rama and group bali guru babulira abe guru obulungi bwa Museveni nga Mawu yabagamba dda naye ate Mawu kati akola n'omusege ogwambadde eddiba ly'endiga obugalo Mukama bw'olaba nga ntuuka Mawu waali nzita ntwala Ebeni asigale nga mulekwa gwe kasola banga ngenda Mawu waali awo ne bwe mba ntandikiriza butandikiriza ntwala Ebeni asigale yekka naye ebyo byonna nga bikolebwa ku baana b'abantu mbuuza abantu abakola ne Museveni amaanyi ageegaddanga mugajjawa bawala ba Museveni kitamwe nga asaza abantu bw'atyo ne muyingira obuliri waliwo akosimanyi kalwabogo kayina ebinnyo by'Abanyarwanda alina ebinnyo bimulinga ebyamuhakanize ne Karugire ate mbu tebagwambwako nga lwaki tebabagambako ne mutirimbula abana b'abandi juzi mwatirimbula abantu ekaseese naye awo ffe twali bato twali tetubimanyi naye twasuubiza maama at around 6 all right. Now, mwatirimbula abantu ekaseese ne mubaziikisa guleeda bannange mu obulamu obwammwe bugenda mu maaso naye nga mwonoonye obulamu bw'abaana b'abantu ate mulwana tubawa ebitiibwa abasumba bakitaffe mu Katonda kazimba mugalo oyingira otya bulangiti ne weegadanga ne mukazi wo ng'abaana babo ng'abantu babonaabona bwe bati mmwe abeetadde mulayiti mmwe beŋŋamba abeefuula abatukulira no one inside only me now mwabeetadde mulayiti okubeera abatukulembera mu buli sekita mwenna mbatuukako serwadda buli lwe weeyanjula nzaakulira enzikiriza y'abalokole mu ggwanga Uganda n'oyingira bulangiti ne weegadanga mirembe ne Firida kati mugenda mu Amerika kubuulira njiri taata maama n'omwana naye nze mbuuza mujjawo obulamu ng'abaana b'abanammwe bajjudde mu makomera awatali nsonga nga mutugamba mwe mutukulembera mu ddiini mukozeewo ki nedda mukozeewo ki palamenti eri mu kutulimba mbuno tegenda simanyi mbwolombwe ekutte ba DPP entege n'amagulu basooke beewozeeko mulimba mugenda bbawa ssente olunaku lumu mwatulimba bwe muti kubanga ffe tutereka ebintu abakulu abaddukanya ministry y'ebyokwerinda kw'ossa n'omuduumizi w'amagye ga UPDF General Muhoozi Kainerugaba olwaliro tebalabiseeko mu kakiiko ka Parliament ak'ebyokwerinda gye babadde balindiriddwa okubaako bye bannyonnyola. Okusinziira ku kiwandiiko NTV kyerabyeko minisita w'ebyokwerinda yasaba ababaka ku kakiiko kano bongereyo ensisinkano eno okutuusa olunaku olulala kubanga olunaku olwaleero minisita abadde agenda kwetaba mu lukiiko lw'abaminisita okubaako byayogererayo. Abaka bamu bagamba nti tewali tteeka lyamenyeddwa kakiiko ka Parliament kano okuyita omuduumizi wa UPDF era bakalambidde nti basobola okuyita omuntu yenna.
wiiki ewedde akakiiko ka palamenti akalondoola ebyokwerinda kaayita adumira amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba alabikeko gye kali olwaleero nga bano baali baagala ababuulire ku bigambo bya Zaisa ku mukutu gwe ogwa X ebitadde eggwanga ku bunkenke. You appear before this committee on Monday at 9. We expect that you be fully constituted with the Chief of Defence Forces. Kyokka olwaleero ku kiwandiiko NTV kyesobodde okulabako ekyawandikiddwa minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth yategeezezza ssentebe w'akakiiko nti tebajja kusobola kugenda mu kakiiko kano kuba aliko emirimu emirala gy'agenda okukola mu lukiiko lw'abaminisita. Ono n'asaba akakiiko kabawe olunaku olulala okudda mu kakiiko. Omuwandiisi w'akakiiko naye yasobodde okuddamu ekiwandiiko kino ng'abategeeza nti babawadde olunaku lw'enkya okulabikako mu kakiiko okukola ku nsonga z'embalirira yaabwe. Ssentebe w'akakiiko k'ebyamateeka mu Paalamenti Stephen Baka Mugabi agamba nti tewali tteeka liwaliriza muduumizi w'amagye okujja mu kakiiko nga kalondoola ku nsonga y'embalirira y'ekitongole mwagwa. Tubeera mu BFP budget framework paper ebiseera bibeera bitono kuba tubeera ku budget. So akano akakiiko ka defense akayise kamanda kabadde kamaliriza ebya budget ne kalyoka kayita kamanda kunako olulala boogere ku nsonga eziba nga ziriwo nga bino ebya tweets bikibe bali badde bakikola oluvannyuma naye si kubimikisinga ne budget. Kyokka ababaka abalala baawukanye naye nga bagamba nti Paalamenti erina obuyinza obuyita omuntu yenna kasita abange ebyogerwako abirinako akakwate. Eyasamoninze samona addemu asamoninga essamoni asobole okujja mu kakiiko. Bwana afuutookerera kijja kulaga nti amaanyi ga Paalamenti agakkakanyiza. Era bw'abanga ajeemye kujja nga talina excuse yonna eramuddwa mu mateeka oba emiwaatwa egiramuddwa mu mateeka basobola okumufulumyako arrest warrant oba ne samoni bakake poliisi wano n'amagye gamule. Ku bigambo bya Muhoozi ebibadde biyita ku mukutu gwa X, minisita omubeezi ate nga munnakisinde ki PLU Baramu Barugahara agamba nti omukutu gwa Muhoozi waliwo abantu abaguyingiramu nga kati be babadde bawandiika ebigambo ebitadde buli omu ku bunkenke. Omubaka omukyalo wa Napak Faith Nakuti agamba nti kino ate kireetawo okutya. The question is who hijacked. In fact, now kyembadde njagalawo mbadde njagala bajjukiza Ministry ya Defense lwe yali mu kakiiko. Akakiiko kaayogera ebikankana ne kagamba tetubawa ssente nga Muhoozi tazze wano yajja. Ate nabagamba tajja kujja. Yajjayo. Yagaana okujja naye ssente baazimuwa. Ate n'agamba bwe mutazimpa ngenda basiba era ngenda bakuba mwenna ngenda bakwata mbateeka eruzira. Kati bano abali ne ba DPP nabo batulimba baagala tuzanya politics as usual. Ku nsonga z'abaana baffe abali mu makomera n'abaabuzibwawo 18 ndeese solution olwaleero. Nga si bya Paalamenti, si bannabyabufuzi, si bya balamuzi, bya muntu wa wansi kusituka kwekwatiramu kununula baana baffe bwe tuba ddala nga tuli serious. Bwe tuba John nabagambe ne mbagamba ffenna bannayuganda tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku bannaffe abaabulawo. Ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku bannaffe abaabulawo. Ne bannaffe abali mu kkomera tuvunaanibwa kyenkanyi nga Museveni bwavunaanibwa. Tukozeewo ki? Kakati ngenda ndeese solution kiki tuba tukola okuva mwene embeera tuleme okubeera baamu ku Museveni. Bwe tuba ddala nga tuli serious one okutaasa abakiguddemu abaasibwa ate n'okutaasa abatannaba kusibwa obutasibwa obutaddamu kuwambibwa na kutwalibwa kusibibwa ebyo ebyekisiru nga tolina musango gw'okoze birina okukoma. Ng'ate ffe tubikomya ffe nnyini kuba tuli mu mulembe gwaffe guno omulembe gwe tulimu gwaffe tusobola okwekolera ku nsonga zaffe. President Kyagulanyi Ssentamu yakwata eggwanga n'alituleetera n'alituddiza mu mikono mu mwaka gwa 2021 ekyo yakikola ekyobutatuula ku ntebe tujja kisolovinga era kye tuliko naye ekyokuzza eggwanga ekyo yakikola era jjo yatugambye tetulinda muntu kutulagira tetulinda muntu kutubuulira tetulinda muntu kutulwanirira tulina nyina omugabo munene nnyo ku ggwanga eryo okusinga Museveni kuba ye Museveni si munnauganda.
nyina omugabo omunene nnyo ku ggwanga eryo linvunaanyizibwako era linnuma nnyo okusinga Museveni. Kyova olaba Museveni talumwa nga mu kkubo mulimu ebinnya, talumwa nga munnayuganda afa, talumwa nga munnayuganda abonaabona, kuba ye si munnayuganda. What is the way forward? Wano wenjagala we wali okulya n'okkomba essowaani. Kino kyenjagala mukirowoozeeko, mukigire, mukikole, mukyogereyo. Gaddafi bakomawo mu kooti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Leero 2 kitegeeza tulina weeks 2 mu maaso. Weeks 2 ezisigaddeyo mu maaso zaffe kweteekateeka ne Museveni kweteekateeka, ate amakooti geeteeketeeke bate abaana baffe. Nnyimbula era nsaba neegayirira ba KDF guno gwe mulamwa gwe tuba tutambulirako kati. Operation kutaba sibe baffe bonna. Bamachete group, Bobby Yanga group, General Gaddafi and group, Johnny Bosco Chibalamandi group, bonna tubagala bweru. 1. Mujjukira Luwuka style. Mujjukira Luwuka style. Mujjukira Guru Arua style. Ku His Excellency Kyagulanyi. Abantu baffe bonna tubawe immunity nge ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Tutya. Nga 16 ba Gaddafi bakomawo mu kooti e Masaka. Ababaka ba parliament bonna tubasaba busabi bino ebintu nja byogera lwa bulumi na busungu bwennyine eri Museveni, temugamba nti nkambuwalidde mmwe oba nti ndagira mmwe mbasaba busabi era mbeegayirira ba MP baffe okuviira ddala ku rope. Tusaba mukole enteekateeka. President yatugamba ffenna buli omu akole eggaali okuviira ddala ku rope. Kwate eggaali yo ey'abamemba ba parliament ng'ennaku z'omwezi 16 mwenna mugende e Masaka. Kati buli mubaka mu constituency gy'ova ng'oli wa Nuupu situla eggaali gy'olina mu constituency ffenna Masaka. Olunaku lw'ennaku z'omwezi 16 ebeere public holiday. Ffe bannayuganda tuyimirire ku kkubo okuva e Busega paka Masaka. President mumuleka alina by'akola. Naye atuuleko alabe nga tukola, naye yeewuunye nga tukomezzaawo abantu be nga takitugambye, takituddeemu, takiriimu. Temutugamba mbu muyina simanyi parliamentary seating bye mutula byonna tebiina makulu. Teri kye mwali mutudde ne mukiwangula. Wabula ffe bwe mutuyita mu nsonga zammwe tujja. Loopu watukubira omulanga n'otugamba bannayuganda temukkiriza regional parliamentary seating, kasita wakyogera twajja. Twayiika ne tukuba parliament era baatuuze egi tebaddangayo kutuuza ndala kubanga bwe watuyita twajja. Naffe tukuyita leero jangu. Bwe mugaana okujja okutuyamba, bwe mujja tuyita tugaana okujja, byenjogera mbimanyi. Bafuutu sojja be bali mu kkomera, wabula abali mu bifo eby'okwesimbawo tewali ali mu kkomera. Twali badde tulowooza nti Museveni yandibadde akutte ba MP ne Loopu yennyini nga be bali mu kkomera kubanga baagala mujjako. Wabula mmwe temuli mu kkomera. Bafuutu sojja abatalina we beesimbye be bali mu makomera. Machete naye n'abamu ku mmwe ku babaka temulambula baana abo. Temubalambula, temubakyalira, temubatwalirangayo yadde ekyokunywa yadde ekyokulya eyo mu makomera. Ffe tuyimirire eno tulaba abo abaana. Bannaabo abagendayo ne bakuba bw'oba owakana buuza n'owa mutwe. Nze nkuwaddeko omusijja kuwa mulala. Nagamba twagala genda kukyala, twagala genda mu kooti Masaka, siina mafuta. Ne tunoonya amafuta nga ffe tugenoonyamu. Abaana abalwadde bali awo baakutuka emigongo. MP n'agendayo ne kilo ya sukaali emu n'omuti gwa sabbuuni gumu ne yeekubya ebifaananyi n'agenda n'amasannyalaze g'omulwadde. Waliwo abagende wa Haitawa. Munanga Haitawa n'amukwata kaati n'amusitula eringa erya tiku 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 tiku. Aline Haitawa tiku tiku tiku. N'amugamba Haitawa mpe nnamba yo. Ng'alinga agenda okuteekako ssente n'afuluma teyadda. Okuggyako ababaka aba Zaake ne Mukasa Rosias be bagenda mu balwadde n'alekawo 10
oba 2 tiimu y'aba MP simanyi ne baani sijja boogera wano bagenda nga balina kilo ya sukaali emu omuti gwa sabbuuni gumu neki wabula ku mawulire ne bagamba tubatwalidde ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo n'obuyambi obw'enjawulo mmwe buli mubaka yenna owa Nuupu ng'oli wa Nuupu ng'oli w'abantu kye tugenda okukola ng'ennaku z'omwezi 16 ffenna tugenda wa Masaka mu kooti njagala nsamba osabe ove Kasanda n'eggaaliyo Masaka kalule n'abagabe Masaka n'eggaaliyo muntu ku muntu ffe tukere ku kkubo ekkubo lyonna likwatirire nga tulaba gaali ku gaali waliwo olumu lwe naliko nga nkyalimu NRM omwo twali Kololo nga Museveni alayira mu kisanja kya 2011 nakeerawo Kololo era nga buli mukulembeze ajjanga bwe balanga now the President of Republic of Zimbabwe Robert Mugabe has arrived now guni nayingirawo n'eggaali ye now another one is the president is coming from Tanzania now the president from the republic now buli omu ng'ayingirawo n'eggaali ye twagala buli dakiika 3 nga waliwo eggaali ekkirira tutuuke ku kooti e Masaka nga tuli 1 million people bw'oba omanyi oli mubaka wa Nuupu oli ku kadi ya Nuupu ku district oli chairman situle eggaali ye ya district Masaka ba MP mwena teri bya parliament temutubuulira bi budget ze mukola sente muzi wadde Sudiru sente muzi wadde Loko sente muzi wadde Pineti sente muzi wadde Umeme muna Uganda talina mu sente mu bi budget bya mutemutunyumiza bi budget bya mu tubasaba busabi bwe mutuyita tujja mwatuyita ne mutugamba bannange mujje mutuyambe ku regional parliamentary sitting twasituka ne tukube mundu kubanga Rope atuyise naffe Rope tukuyise taata situle eggaali ye Nakawa bali mwezo I did this and I did straight punch ne hook bazisani eriteke bagiyitani eya gundi eyani eya Maxado wabula ne taata wa Bobby gwe bali mwezo when I did this I want you to do this when you are at Masaka omukube hook abatana no straight punch ezo zitwale Masaka kati tu gwe wennanga oyagala kwesimba ku kadi ya Nuupu oyagala tulaga nti oyagala kadi ya Nuupu zambale bulasi y'omukasa situle eggaali y'okuva Nansana Big Eye oyagala tukuwe kadi ye Nansana situle eggaali ye Nansana ani Rain situle eggaali ye Rubaga buli ayagala kadi yaffe situle eggaali ogijje Masaka ogijje wano egunde Kampala mu constituency yonna wooli waliwo omuvubuka gwe nalabya ayagala Busujju waliwo Semanyani bw'oba oyagala kadi ya Nuupu situle eggaali musooke mutulageko mu situle eggaali zitunule Masaka kakati tusigale nga buli ayingirawo nga batugamba eggaali ya gundi eze online tubalaba eggaali ya gundi eze tubeere miliyoni ekitone ennyo eji nga tuli Masaka ku kooti Masaka yenna akwate bw'ati ekkubo lyonna nga likuta okuva e Busega paka tulabe bwe bazzaayo Bagaddafi ng'ennaku z'omwezi 16 babazeeyo mu kkomera mulabe tutandikiraawo ab'ebimotoka mwetegeka okubulookinga amakulu buli omu waali abeeraawo eggwanga tulisibe lisigale ku stand still teri kuddayo kukola mulimu gwonna nga abaana bakyali mu kkomera ekyo bwe tukiteeka mu mbeera eyo nsaba kibeere bwe kito Nuupu ekyo mukirangire secretary general olunaku mu lulangiriro okubeera public holiday lunaku lwakulwanira abaana baffe abali mu makomera we tuba tutandikira okulwanira abaana abali mu makomera tulya tutya emmere ne tuyingira obuliri ne twebaka ng'abaana abatalina musango bali mu makomera tulinamu obuntu mu mitwe gyaffe
nedda nga tetunaba kuvunaana Museveni eyabasiba ffe tetulina kye tusobola kukolawo nga twakikola eruwuuka nga twakikola mu Arua ku pulezidenti okuva olwo Museveni n'amwesonyiwa omusajja anoonyeza Museveni n'amuluwalinga mu tulapu Museveni tatunula sayidi eriko Kyagulanyi ne bw'oba ofa Museveni tatunulayo ku sayidi eriko Kyagulanyi ne bwamukola biki n'atusomba mu drone n'aleeta emmundu Museveni kye yakola n'adduka n'ajja n'akwata emmundu zonna n'azitwala naye teyakwata ku Kyagulanyi musibe emmundu zonna yazitwala zonna yazijjawo ku kitebe wali emmundu n'azitwala ne batugamba nti byonna twabikutte naye teyamukwatako lwaki kiri eggwanga tuliteke ku stand still ng'ennaku z'omwezi 16 abaana baffe bonna nga bali bweru buli mubaka wa Nuupu yenna ng'oli ku kaadi ya Nuupu ng'okyali waffe Masaka totunyumiza mbu wazimba ekitebe I build the fucking kitebe yeba ne kali akasajja gwe wazimba ekitebe naye bannange mukama weebale busajja mmwe senga mmwe mwali muzimbi ekitebe ekyo eyakizimba tanneeyogerako okyekukuutirizako kuba wali omanyi tewaliwo kamera the fucking kitebe oba nze nawulidde obubi ate waliwo akabonero ke twalabye ako kasita tukalaba nga tumanya bakusudde mu game park ensobe zikulye anti wali ogenze ne Mpuuga genda mu DA bakuwe kaadi bw'oba oli waffe situle eggaali mu Mawokota North etunule Masaka mumanyi mmwe ababaka mmwe mumanyi nti abaana abo basibiddwa ku lwammwe mbuuza mmwe ababaka abali mu palamenti abanuupu mumanyi nti bafuutu sojja basibiddwa ku lwammwe kati nga 16 mugaana ogendayo tubakube KDF njagala mutandike ekintu kino mukitambuze kifuuke topic ku internet ng'ennaku z'omwezi 16 ffenna Masaka bw'oba omanyi ovuga taxi ng'oli wa Nuupu Masaka bw'oba omanyi oli wa Nuupu ng'olina bodaboda Masaka atayina mafuta tujja gakuwa tugenda noonya amafuta abaagala ogende Masaka tujja bawa amafuta tugende Masaka abantu miliyoni 2 bw'oba oli mu Masaka teri kulima teri kukola kiki mwenna ku kooti Masaka jjule bw'ati oluguudo lwambalala lusibwe mubeere mu kkubo paka nga Bagadafi babatadde mumanyi nti ffe tulina ebyokulwanyisa ebisinga okubeera ebyobulabe ennyo ebisinga ebya Museveni kati mu KDF musituke ku nsonga eyo tetulina nsonga ndala gye tutambuza ku internet 16 Masaka operation kutabasibe ate si Bagadafi bokka kati kiri eri Museveni okwetaasa tutuke nga 16 nga bamachete yabatadde kiri gyali okutuuka nga 16 nga gurupu ya Damulira yagitadde ababuzibwawo batalinyangako mu kooti alina okubata before 16 bwe tutuuka 16 twagala kujjayo bali kuba kooti lwe yabagamba ffe olw'okuba tugoberera amateeka tukkiriza nga 16 yentikko y'okutabasibe bonna if not buli omu tegeke eggaali yo ow'ekimotoka ky'amafuta kitegeke ow'ekimotoka ky'amazzi kitegeke owa gureda gitegeke owa bodaboda gitegeke owa mashini gitegeke tuzibe amakubo Museveni tumumalaka jenjegula akazinya atanyodde ku baana baffe abaasibwa KDF awo we muba mutandikira 16 nga kubanga tubadde tumanyi nti Buganda esobola okutuwa emisinde tukozese emisinde okujjako Museveni Buganda ekolera Museveni nkiddamu Mayiga akolera Museveni tasobola kutuwa misinde kujjako Museveni Bannayuganda bwe muba temwawuuta abaana abo supu musituke tuyambe abaana abali mu makomera bwe batavaayo jjukira oli candidate nawe saawa yonna ogenda tokuba ku simu yange nange bwe banankwata sikuba ku simu zammwe
kubanga ffenna twegasa okulyamu ensoolukwe ffe tulage ekintu kye twakola ku luwuka olunaku Museveni yalinnya emmotoka n'adduka okgenda eggulu nga kooti tennaba kutuula asooka alaba engeri gy'ataggulula ekintu ky'okukwata His Excellency Kyagulanyi naye nga ne we yayita nga yeekwese baleme kumenya nti nno ye Museveni ng'ekkubo lyonna likwatiridde Walukagga oyagala gundi yaffe oyagala kaadi yaffe ebusiro tugenda gikuwa situle eggaali ebusiro ne Masaka gy'ozaalibwa musitule eggaali buli omu situle eggaali yo ababaka be basooka okutuula mu maaso mu kooti ababaka mwe musookayo ffe tugenda kukuuma obuntu bulamu ababaka mwe musooka mu kooti mwenna mugweremu bachairman ba LC5 mugweremu bakansala mugweremu abakwerege tusimbe eri emabega ffe tujja kuyimirira ne mu kkubo twagala miliyoni 2 ez'abantu mu Masaka tulabe obanga Museveni anazzaayo Bagadafi mumanyi nti ababana tubaliddemu enkwe mumanyi nti naffe tetufuddeeyo ku bulamu bw'amacete lopu tukukubidde omulanga emirundi mingi naye guno gwo Secretary General tuyambe 16 nupu mutuyambe 16 muzirangirira okubeera public holiday abantu bonna ababuzibwawo babere mu kooti e Masaka bamaama bajjajja abaana bamulekwa mu batwaleyo bonna babere mu kooti e Masaka n'abakanatta n'abaddamulira bwe tuvaayo nga batuwadde bali tutandikiraawo bwe babanga tebannabata kiri eri Museveni okwetaasa ate abasibe baffe bonna Machete tumwagala bweru parliament tegenda tuyamba ebyo bye bagambye DPP fayiro meka ze mujjeno ne muzizeno lwaki abasibe bakyali mukomera tubikoye tubawadde obudde obumala amateeka okukola okuva 2019 lwe mwatandika bawamba tubawadde ebbanga erimala amateeka okukola kati nga 16 yesalesale kati kiri gye muli amateeka gakole between now and 16 wabula senga tetukikola ffenna ne tulyamu abaana abo olukwe tetuddayo kwogera ku nsonga za muntu yenna ku online wano naye ngenda kutandikanga kujja kukola challenge za nyimba kuba omulowooza nti nze siina bbina lye gundi lyensobola kutingisha nange nzije wano ntandika okutingisha nga nkola live za challenge zokka kuyimba nyimba kudda mu nyimba z'abantu banange naye mama wabula ngonze mikwesese tulya mu kyalo nange bengendo tandikanga okukola tewali kungamba ate pastor ate ettaka lyange ate omunyarwanda no ffenna tukole challenge tikyalumbuye tukole challenge wamma sama Kiseka yekolera ddayo wamma eri mu kadongo kamu nga 17 ojja mu kadongo kamu otubulire kubasudde ne Kafeerani yali asinga tuddeyo gye twali eri nze ngenda kukola challenge zokka challenge zengenda okukola zonna nzimanyi bulungi koko gulawo munnange mu bwangu fuladi munno wonze mpita n'abawanuka tonnegera kyama Basajja bannanga balina amaka bakazinze nabamuseeko bano bannalekalika bagala okulya nnyingi bulire kibalagala mu mutima naye ngenda okukola challenge wano mujja kutya olumala challenge nga tugenda mu Bible 17 tutandika challenge teri kuddamu kuyisaawo ensonga yonna yabyabufuzi nga bafuutu soja bali mukomera bafuutu soja musituke tulwanire bafuutu soja bannaffe bafuutu soja mubeere eyo ate mu uniformu zaffe bafuutu soja mubeere eyo okwetolola Uganda yonna Masaba oyagala kadi yaffe Masaba situle eggaali okuva
okuva ebugisu mmwe ngendo bakolera wano challenge mugenda kutya kubanga mmwe mulowooza mbuno ffe tulina budde bukola challenge mugenda kutya awakwe kwegayirira abagumu ajja nsibire mu nju eba nayisi byerabidde n'ebiyimba nalwekuba mumumanyi ndeseyo ki banaye programu leero eri mu rough copy naye kale kansuubire nti nno ekintu ekyo mukitegedde bulungi KDF mbasaba kubanga mmwe kambabuulire KDF mwe musetinga pace ekintu kino tukifuula ensonga kituuke ku TV ze Uganda kubanga ffe tulina amawulire mujjukira bwe twasituka wano ba KDF ne tugamba tuno ne president okukakana nga gafuusa amawulire ku radio ne ku TV 16 kuno nabasibe 16 kugenda Masaka mu kooti Museveni kutabasibe bonna operation kulirizinga basibe bonna including Damulira Johnny Bosco ani Kibalama Johnny Bosco ne Damulira Johnny Bosco 18 ababula bakanatta eno yesawa tubabana Human rights ya igundi yalemwa bonna balemereddwa kati kooti y'abantu KDF musituke mutandikiraawo nedda nange ngenda mu challenge mugeze musigano okusituka okunona abasibe bafutu soja musituke twerwaneko bana Uganda bwe tubaddala people power tuyina okulaga nti tuli people power kooti tuziwadde obudde bonna tubawadde obudde nga balina ne ssente ne budget baganya okutuwa obwenkanya musituke 16 kunona bana baffe Masaka 2 million people Masaka kasito omulamuzi akyogera n'agamba nti bazzeeyo mu kooti simanyi okuddenkera nga 17 amakubo gonna gaggalwe olwo lunaku lwonna lubeere lwakubeera kuzira ivu abatasobodde genda kubulookinga amakubo tuula wali ekipiira gwe wapawaso ng'olina kamashini tuula wali omuti ku kkubo nga woolabira we bagambira nti babazizzaayo sala omuti gugwe mu kkubo oba ekimotoka ky'amafuta kipaakinge ng'okikiise bwoti okireke woogende tutandikiraawo tusibira ntebe naye buli mubaka wa nupu situle eggaaliyo bane mubateekeko akazito okutandika n'olwaleero buli omu kubira omubakawo ayina okubeera e Masaka tetwagala kutunyumiza mbu waliyo omulimu mu palamenti bibajeti byabwe tebiina makulu sente zonna tekuliko zigenze mu ddwaliro tekuliko za masomero tetwagala bibajeti byabwe twagala baana baffe bwe bamala obata bagende mu bibajeti byabwe tukoyo begayirira oba uniform bazireke waka oba bazambala naye twagala bantu miliyoni people Masaka kati enguudo zonna zisigale nga zikwatiridde era we bagambira nti no babazizzaayo tewali motoka ya namba myufu eddamu kuyitawo mugikwate mugyoche nawo abagirimu mubooche mujjukira bwetwa government yayogera ku lweruwuka negamba enamba zonna emyufu muziparking temuddamu zitambuliramu ng'abaana bakuba namba myufu kasita bagamba nti akiriwo bamuzizzaayo mu kkomera ne Gaddafi ne banne tewali enamba emyufu yonna weeri kujoocha tewali kuddamu kutambula okujjako ambulance zokka ze tuggulira abalwadde bo bagende mu malwaliro ambulance zokka ate nayo tumala kugikebera obeeri mu omulwadde bwe bateriimu omulwadde teyitawo nayo tukoyo kutumanyira manyira wano tukoyo tumanyira
omulembe gwaffe Mukama aguwadde ebyokulwanyisa byagwo okujjako nga tetubitegedde. Wulire eggulire lino, njagala genda mu kigambo kya Katonda kansooke n'eggulire lino. Pulezidenti yatugambye bwe muwulira baŋŋaŋŋalanga mumanya nti awo wetukutte we tulina okukwata tetuta. Kibuli kakati ye mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje asabe gavumenti okuwera omukutu ogwa TikTok gwagamba nti gujjuddeko abantu abagukozesa obubi omuli n'okusiga obukyayi ng'agamba mbu guno mubi nnyo n'okusinga ogwa Facebook gavumenti gwe yawera gye buvuddeko. Okwogera bino Mubajje naye abadde akulembeddemu okusaala Idi el Fitri ku muzikiti gwa Old Kampala nga kuno kwetabiddwako abasiraamu bangi. Aba Uganda Muslim Supreme Council nabo basinzidde wano ne bategeeza nga bwe bagoberera amateeka mu kulonda obukulembeze obwa Uganda Muslim Supreme Council obujja. Olwaleero enkumi n'enkumi z'abayisiraamu zikedde kuyiwa ku muzikiti gwa Kampala mukadde era okukola ng'ekitebe ekikulu kya Uganda Muslim Supreme Council okwetaba mu kusala kwa Eid el-Fitri efundikira ekisibo ekitukuvu ekya Ramadan. Abakulembeze ba Uganda Muslim Supreme Council nabo babaddewo mu kusaala kuno. Ng'alinnya emimbali oba akatuuti, mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje abuulira abasiraamu akabi akali ku mukutu gw'omutimbagano gwa TikTok gwagamba nti mubi nnyo n'okusinga Facebook era ng'alumiriza nti gujjuddeko bakireereesi. Ekizibu kyatujjira kye kya TikTok kati. Kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Waliwo yangambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga bw'oyingira olaba kirala. Sheitani aweetuddewo nnyo awo mu TikTok. Gwe Swaitani esooka. Gavumenti ya Uganda yaweera Facebook ne Facebook yali regulated. Nti ebiseera ebimu bw'oleetamu content eteri nnungi teyitawo. Naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna. Abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyo evaawo. Kubanga terina mugaso. Ono agamba nti kuliko ne bamaseeka abatandise okubuzaabuza abasiraamu nga bayita ku mukutu guno. Olwokubanga ne baseeka ababeerako bawazi fatuwa ezitali ntuufu. Bavuma buvumi tebabuulirira. Baleeta ebintu ebikaya abasiraamu ebyawulayawula abasiraamu. Mu kusaala kuno Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Abbas Ssekyanzi Mulubya. Eggulire eryo oliwulidde? Katusabe tugende mu kigambo. Eryo eggulire lye lintutte mu kigambo. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku leero Mukama. Tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu jangu okukosomesa oyigize batabani bo ne bawalabo. Ganya ekigambo kino kibe kiramu mu linnya lya Yesu. Kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okubaatasaanira in Jesus' name. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mubajja agambye ekizibu ekyatujjira TikTok Bannayuganda omulembe gwaffe buli mulembe wano twakisoma buli mulembe Mukama aguwa amagezi agaagwo. Buli mulembe Mukama aguwa ebyokulwanyisa ebyagwo. Buli mulembe Mukama aguwa engeri y'okulwanamu okwetakkuluza ku mulabe waagwo. Nga bw'olaba buli kitonde kyonna Mukama yakiwa engeri y'okwerwanako. Nabagamba wano waliwo Sire Queen atasobola kutta kiku. Olukikwata bwoti nga kiririizinga obukaawu nga kiwunya ng'okikasuka. Kiba kyerwanyeeko. Buli kintu Mukama yakiwa engeri y'okwerwanako nawolovu ye yerwanako ng'akyusa kkala. Buli watuuka ng'akyusa kkala. Omulabe tamulaba. Kati naffe omulembe gwaffe Mukama aguwadde ulira. Nabawadde omutwe gwa vidiyo eno. Omutwe gwa vidiyo ya leero gugamba bwegute. Museveni tugenda muteeka abamufaanana we baabateeka. Baamini we baabateeka. Bamubutu Museveni we tumutwala. Abamufaanana ebyabatuukako Museveni bye bigenda omutuukako. Ebyatwala badikiteeta bonna. Naye enkola eyinza okukyuka kubanga emirembe buli mulembe Mukama aguwa amagezi agaagwo n'ennwana eyaagwo. Kati olwaleero bakaaya nabakaaba bagamba bajiddwa social media ye problem.
ekyo kyakulwanyisa kyennyini Mukama kyatuwadde mu mulembe gwaffe kye tusobola okukozesa ne tutuukibwako ne twetuusaako byonna bye twagala okutuukirira mu mulembe gwaffe. Okujjako nga tubinyoomye ne tunyooma Mukama byatuwadde. Juzi twasomye mu kitabo kya Ezekeri essura 2:3. Ezekeri essura amala okulaba wano memore yeegase erimu ebintu bingi. Twasomye mu kitabo kya Ezekeri essura 2:2 olunyiriri olwa 3 paka ku lwa 3:1 nga Bayibuli egamba bweti nti noonya omuntu ayimiridde agenda okuziba ekituli ekyawaggulwa wakati mu nsi. Olw'okuba omuntu oyo akyambuze kyenvudde mbayiwako obusungu bwange ne mubeera bakaawo. Tugenda okujja wano okwogera ebigambo ebisongovu ng'obusungu tusiibye n'obusungu. Osaasiranga abantu nga ffe abakeera ng'olina ekyokubuulira abantu ng'olina kulowooza ku Uganda from A to Z ng'ebirowoozo byonna biri ku Uganda. Eyo gy'ogwira ku bintu ebiyitirivu ogenda okujja ng'oli mukaawo owulira oyagala kwabika bwabisi. Kubanga tetulina kye tulowooza kirala. Nze ndi kusuwa ddiiru nnyina omulimu seekengera mulimu. Kati siina kye ndowooza nti oba kino oba kiri, ndowooza ku kintu kimu struggle ye Uganda. Kati eyo gy'ogwira ku fayiro eno neeno n'eri. Kati wulira, omulembe gwaffe Mukama aguwadde ekisa n'aguwa ebyokulwanyisa byagwo. Bwe tutabitegeera kati kyava atuwa obusungu ne tuba bakaawo omwana najja n'ayogera ebigambo. Bayibuli egambye nti obusungu Katonda yabufuka ku mulembe ogwo nga bw'anoonya abantu lwe banaasituka okuziba ekituli ekyawaggulwa mu fensi y'ensi. Bayibuli egamba waliwo fensi ya Uganda, amateeka ga Uganda gaakubwamu ekituli omugwira n'agayingiramu n'atufuga n'ayingiza Abanyarwanda. Kati be bali mu buli sekita, be bali buli wantu wonna, buli wajjuzawo Munyarwanda. Emisege ne giyingira okuyita mu fensi nga bw'onoobeera ne fensi awaka neegwa buli kintu ne kiyita awo. Now ebintu bye mulaba Mukama byatuwadde okukozesa bwe tutabitegeere buli mulembe Mukama abadde aguwa. Omulembe gunaategeera gutya nti guli ne Katonda wawano. Ng'oyagala okumanya nti omulembe gwammwe Katonda yagulimu era yabawadde amagezi okukola ekyo, mubeera n'ebyokulwanyisa nga biringa ebinafu, nga be mulwanyisa b'amaanyi naye nga babawulira. Kiddemu okiwulire. Bw'olaba ng'ebyokulwanyisa byammwe nga biringa ebinafu naye nga bali bibakuba ku ggumba, kyaleeta Honorable Walumwa. Honorable Walumwa yajja n'akola ne ku tteeka lya social media kugezaako okutulemesa, kugezaako okututiisatiisa. Honorable Walumwa Kagege n'aleeta etteeka ddamba lya social media okukukwatako okukusiba ku kalabba. Simanyi okujja ku kalabba simanyi ne bateekamu obuwayiro simanyi bukadde 10 okukwatira ku lumwalwe mbunga olwogeddeko. Olunaku etteeka eryo lwe lyayita najja nakuba Honorable Walumwa okugabanyako abantu obuvumu baleme kutya kuba buli omu yali atidde. Kakati etteeka lize lya social media kakati tetwa aliwa Walumwa aliwa. Mbuuza Honorable Walumwa aliwa. Honorable Walumwa mwakoma ddi omulabako. Ebyo kasitoola bange ebyokulwanyisa ebiringa. Museveni yagula emmundu ng'amanyi omuntu ali mu jjaka alireeta mmundu, n'alyoka ayirimulaga bundu gonna agayina wali. Nkugambye Museveni yatidde ekigambo KDF. Omanyi bo bati ekintu kyonna ekyefaanaanyiriza amagye abadde akyali kuba futu soja, kati ate waliyo KDF. Anti abadde akyatya simanyi bafutu soja, simanyi bakoze ennyiriri, simanyi balina bereti, kati ate yabadde ali awo nga waliwo KDF, Kadama Defense Forces. Kati ate ali awo abonaabona n'ekigambo KDF. Kati wamawulira omulembe we gutegerera nti guyina Katonda wawana nga muyina ebyokulwanyisa biringa ebinafu
naye ng'oli alina ebyamaanyi yaŋŋaŋala banaye munyambe ku baana banaye mutuyambe abaana tebalina mpisa omwana n'okukwata gundi nalabako naabagereka ng'agiragamba bannanga amasimu mulumya abalala naye be bamenya amagulu bo taboogerako naabagereka yajja n'ayogera ku kyamasimu bannange oyogera ekintu n'olumya omuntu mutulumya emitima ate be bakutula emigongo physically naye bba abatukutula bawulira ffe tusinza bakola damage ng'omanya sayidi ye yina katonda byali bibaddewo wulira ku mulembe gwa Dawudi omulembe gwa Sawulo waliwo omusajja nga bamuyita Goliyasi yalina ebyokulwanyisa ebyali hamad ballistic helmet alina ekyomukifuba kiri bulletproofed everything ngali well organized nga bamutaddemu sente mpitirivu nnyo nga n'ebyokulwanyisa by'amaanyi nnyo nga ne saidi yene ya Isirayiri nga bye bambadde to the extent nti bakwata ebyambalo bya Sawulo ne babyambaza Dawudi n'atasituka mu kifo nga bizitowa nga bayinvestinga mu byokulwanyisa naye omulembe gwa Dawudi Mukama yamuwa muggo n'amuwa envuumuulo n'amuwa n'amayinja nga Isirayiri tekirowoozangako nti ejjinja lisobola okusuula Goliyasi naye ne Goliyasi yali takirowoozangako nti ejjinja lisobola omuwanula ne limukuba ku ttaka wabula Isirayiri yakuulumula ebyokulwanyisa n'ebireeta ku front line naye neesigala ng'etya ng'omusajja oli atiisa nga balina ebyokulwanyisa biyitirivu nnyo ng'ebya UPDF wulira baagula ebyokulwanyisa balina byonna naye batya social media kyokka ekyewuunyisa okumanya social media kyakulwanyisa kyaffe kiri free nabo basobola okuteekamu ne bateekamu emails ne bakola ki ne badownloadinga app nabo ne babeerako naye ebyabwe byagaana ate nga babivujjirira sente Museveni atadde sente ku social media zonna zifudde toge ffe tewali atuwa sente tewaliyo n'omu ebyo bagamba musimanyi mbuno simanyi mbu tuli baana bakyagulanyi musajja wattu ayinza n'okuba nga tamanyi nti waliyo omuntu gwe bayita asiimu ewiri bw'aba yandabako nga bwe yandabako luli mu benzi yanneerabira kubanga ku bintu ebimuli ku mutwe sikiwa nti amanyiyo n'omuntu nti asobola otuula ku live agiwulire wabula Mukama yabituwanga byakulwanyisa byaffe buli omu waali wasinziira n'asindika mizairo n'akuba ddugu Museveni agezezaako bikola ebibye biganye ayina TV ayina radio aba abakozi b'oku TV balina zi YouTube channel balina zi Facebook page byonna byagaana nkugambe kati batuleetedde kidiversion kya Kasuku nani ne Bajjo ku Baba TV bakiranze bakoze batya baleese embuto ziri wali zonna semanyi biki balanze bakoze batya byonna biganye badidde n'abali okimanyi omuntu eyali owaffe bw'alya n'agenda eri mbu n'atudiverting afiirayo waliwo omuvubuka baali bamuyita Ntambi yali w'amaanyi mu Nuupu kasita yadda mu bintu ebyo ebyekisiru omalako ne wiiki nga tolabye ku vidiyo ya Ntambi naye luli nga tewebaka nga tolabye Ntambi kasita yadda mu bintu ebyo ebyekisiru Ntambi olwavaawo bw'ati bwapa mu staffa najja kati tewebaka nga tolabye mu staffa nkugambye okumanya Katonda ali ku saidi yaffe ashibaga kati olwavaawo bw'ati bweppa nenzija nengwa mu gaapu ye Ntambi bwe yeesiruwaza bweppa twali tuli awo nga musitaafu azze kofe ye omusajja nga musitaafu ayogera ebigambo ngo musitaafu buli kigambo kyafulumya olina okulinda kyazzaako mpaka nga vidiyo ewedde musitaafu batuleetedde diversion zonna ziganye bataddemu ssente batuleetedde abatugira mbuno batunuzeemu emidumu biganye baleese ebyekisiru byonna simanyi Gloria Bugi simanyi yeyambudde simanyi ayambala wano obukoba simanyi wano wonna tayambaddeewo simanyi biki simanyi yenna yeetambuza amagulu gamulinga agamuhoozi simanyi yenna byonna biganye
byonna biganye kubanga kino ekyokulwanyisa papasire kyaffe kutunuza eri wulira bayibuli kuba njogedde nnyo nga sinasoma bayibuli nsoose wano ewa Dawudi mbadde ngambye tutandikire ku lunyiririrwana naye katuddeko ko emabega ku lwasatu mu owulire ekyabaawo n'ebyokulwanyisa ebyamegga Goliyasi 17 Esule 17 awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanya n'amwambaza ekizibawo eky'ekikomo awo Dawudi ne yeesiba ekitala kye ku byambalo bye n'agezaako okutambula kubanga yali tannaba kubyegezaamu awo Dawudi n'agamba Sawulo nti siyinza kugenda na bino kubanga sinnabyegezaamu Dawudi n'abyeyambulamu. Dawudi yalemwa okutambula ebyokulwanyisa ebyali ebyokuwangula olutalo Dawudi byamulema kuba tebyali byamulembe gwe. Naddira omuggo gwe mu mukono gwe ne yeerondera amayinja amaweweevu 5 mu kagga n'agateeka mu nsawo ey'omusumba gye yalina mu ndyanga ye n'envuumuulo ye yali mu mukono gwe n'asemberera Omufirisuuti. Owulidde ebyokulwanyisa Mukama bye yawa Dawudi kati nze nkubuuza nga sineeyongerayo Dawudi yawangula olutalo oba nedda? Bw'onooba osomye ennyiriri ziri eziva eri bakunnyonnyola Goliyasi bwe yali yakula ne bye yali alina ne bye yali alwanyisa. Owulidde ebyokulwanyisa Mukama bye yawa omulembe gwa Dawudi bye yawa Dawudi? Omuggo, amayinja n'envuumuulo. N'asooka n'amunyooma. Ate munaddawo ku social media kuyogera Museveni aveeko. Isi bwe basooka otugamba. Mmwe mulowooza munaddawo nedda temujja kuddaawo buzzaawo tavaako na bigambo kakati ate beebaamu. Awo Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi n'omusajja yatwalanga engabo n'amukulembera. Awo Omufirisuuti owulira omusajja ebyokulwanyisa by'ayina ayina n'abamuleete engabo ye mukulembera nga waliwo n'agimukwatidde. Atambula ne guttooyi guli amadi apama atambula mu kimotoka ky'amagye ekimotoka kirwanyi naye nga ttooyi. we amagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma kubanga yali mulenzirenzi era mumyufu n'amaaso. Museveni yamunyooma n'agamba ngumulonza ani Bobi Wine munange nga bino si byakuyimba munange nga si byakuyimba bajjeko amasannyalaze abantu tebalaba pulogulaamu yajjo. Uganda ebitundu ebisinga tebyabadde n'amasannyalaze papasire tebalaba pulogulaamu ku NBS kuba twabadde tugiranze nnyo n'okugijjako ne bagijjako nga tennaggwa kugira pyu ng'ekintu kibasusseeko. Sogenga malungi Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti nze ndimbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo. Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be. Basooka ne batunyooma mujja ne social media ejjako Museveni aviirako ku social media. Ate kati be bamu be bagamba abaana boonoonya ekifaananyi kya gavumenti ku social media era batulemesezza ssente eziva ebweru. KDF ng'ennaku z'omwezi 16 kunona basibe baffe kutabasibe operation kutabasibe. Abalamuzi mwino okuva kati okutuuka 16 okozesa obuyinza bwammwe obwaffe butandika 16 okweyongerayo. Temugya kuddamu kulinnya mu kooti okuva nga 16 temugya kuddamu kulinnya mu kooti mubeere waka tusoke tukubagane nammwe paka teri kuddamu mulimu gwonna kutambula mu ggwanga Uganda nga temunnata baana baffe. KDF awo we muba mutandikira empogola we yeeyabiza wogisusiza awo we yabikidde. Ebyo ebyokulwanyisa obiwulidde omuggo ejjinja n'envuumuulo oyo Dawudi. Omulembe gwa Joshua chapter 6 wulira Essula ey'omukaaga.
era Yeriko kyali kigaliddwawo ddala olw'abaana ba Isirayiri tewaali afuluma newaakubadde ayingira. Mukama n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi era muli kyetooloola ekibuga abalwanyi mwenna nga mukyetooloola omulundi gumu bw'onookolanga bw'otyo ennaku 6 ne bakabona 7 balisitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembeza essanduuko ne ku lunaku olw'omusanvu muli kyetooloola ekibuga emirundi 7 ne bakabona balifuuwa eŋŋombe. Awo bwe balifuuwa eŋŋombe ez'amayembe ag'endiga ensajja era bwe muliwulira eddoboozi ery'eŋŋombe abantu bonna ne balyoka boogerera waggulu n'eddoboozi ddene bbugwe w'ekibuga n'alyoka agwira ddala wansi. Owulidde ebyokulwanyisa Mukama bye yawa Yoswa mu mulembe gwe okusuula ekibuga Yeriko. Ekibuga Yeriko kyalimu kabaka, kyalimu abasirikale, kyalimu abalwanyi ate ng'ensi bagyetooloozaako olugo. Ekibuga fensi ennene nga tewali nga ne bw'otomera n'ekimotoka kitanka tekisobola kukisuula. Omulembe gwa Yoswa Mukama yabagamba bw'ati ne bakwata amayembe g'endiga vuvuzela ez'omulembe guno ne badduka nga beetooloola omulundi gumu ku Mande, omulundi gumu ku Lwokubiri, omulundi gumu ku Lwokusatu, omulundi gumu ku Lwokuna, omulundi gumu ku Lwokutaano, omulundi gumu ku Lwomukaaga, omulundi gumu kati ku Sande ne beetooloola emirundi 7 ne baleekaana ne bafuuwa eŋŋombe bbugwe n'agwa. Yeriko ne kigwamu. Yeriko ne kigwamu. Gwe woolabiranga Mukama alina mmwe kuba n'ebyokulwanyisa ebinyomebwa ebitategeerekeka naye nga biwangula olutalo. Mmwe baana mmwe temunyooma ekintu kye muyitamu n'ekintu ekyakubagula okukujja ku biri bye wali olimu. Mwabeeranga mu bubokisi bwammwe kwekwana, mwabeeranga mu bubokisi bwammwe kweweereza gafaananyi gatalina makulu, mwabeeranga mu bintu bya buseegu naye kati olwaleero essimu yo ne bwe bagibba teweeraliikira kusanga mu kifaananyi kya buseegu. Weeraliikira kimu nti Museveni bw'agikwatako agenda kutegeera gye mbadde nzija security alerts, agenda kutegeera ndi gwe mbadde njogera naye. Si kyekyo, si kye mweraliikira kyokka. Ne bw'ogirekawo essimu yo teweeraliikira mwana gikwatako kubanga tekyalimu kintu n'eki byonna wabisiimuula. Kati obwongo bwonna ekikuli mu bwongo kye kiri mu ssimu. Okimanyi omuntu ekiri mu ggalaleyo bwe bwongo bwo, okimanyi ekyo? Okimanyi ekiri mu ggalaleyo bwe bwongo bwo. Tunuulira ggalaleyo bwe bwongo bwo. Tewali kintu kiyinza kubeera mu ggalaleyo nga tekiri mu bwongo bwo. Nze ngamba nkubikulira eggalale yange wano ngikulage. Ekyo ekyakuyiikako ne kikukyusa mu biri bye wali olimu ne kikuzza ku bino kyekyo Mukama akulonze okubeera memba wa KDF automatically. Abamu twalekayo family zaffe tetukyazirowoozaako. Nkugambye emirundi egisinga ngenda okunyiga wano nengamba nti I now to esimu esooka ya Maama Ebeni kuba amanya wano wankwatidde wano wasobola okuyogererako nange. Era abantu abatera okusooka wano nga nakasiibula bwe nti abeera Maama Ebeni abeerayo ng'asimbye layini kuva ku makya tannampuliza. Ebeni ye yabadde amugamba n'amugamba mami gamba daddy teerabira birthday yange nga 5. Teerabira birthday yange kubanga ajja kuddeeyo mu muzannyo. Wano waliwo abantu nga family twazivaako tuli ku struggle. Lwaki? Mukama tuwadde envuumuulu ffe baawadde okukuba Goliyaasi. Ndi ku kino temunyooma omulembe gwaffe ebintu bye tukola bya ddala. Kyova olaba nga bayimirira eri ne balaajana ne bakaaba. Nkusookedde ku Dawudi gwe baawa amayinja n'envuumuulu agenda akuba ogusajja ogulwanyi. Bwe yagamba nti agenda kugenda, Sawulo yamugamba kyogendamu okimanyi, oyo omusajja omumanyi. Okimanyi nti oyo omusajja ye yalwana e Sudaani n'agyabuluzaamu n'ateekawo Salva Kiir nti ye. Okimanyi nti oyo omusajja ye yalwana e Congo n'aggyawo Mobutu n'aleeta Kabila n'amutta n'atwalayo M23 nti nkimanyi.
okimanyi nti yakuba Habyarimana n'amutta nti nkimanyi okimanyi nti yakuba ow'e Burundi nti nkimanyi ogenda naki muggo nvumuulo na jjinja omulembe gwaffe guzze na Facebook TikTok social media kati njagala ombuulire Museveni abaana baagula omusimbi omuyitirivu okudda ku sayidi ye agula baaki nga luli yali tabalabawo anoonya okutuwa omusimbi ampa omusimbi omuyitirivu mbw anfuule investor kale senga nze nsitula ebizimbe mu Kampala nga mugamba waliwo omugagga omuto simanyani jobless billionaire Doni Nasa abo bonna batwala lwebyo Doni Nasa ayinaki yazijawa kati senga ndi mukugumbula ebizimbe nga munsalako omugambo uyu mwana yagenda ekkata n'akola ssente yakuba ekyeyo emyaka 10 kumbe ndikuza gavumenti naye ezo zonna lwaki azite ezo zonna ebyokulwanyisa bye tulina yabiwulira kati bwe munaabitegeera tugenda kujjako Museveni weewaawo oyo mumaze wulira obudde bugenze bananoleka mbogere bwogezi Judges chapter 7 Judges chapter 7 verse 16 Judges ekyabalamuzi essula 7 olunyirwa 16 essula ya 7 awaye kubanga Mukama agabudde mu mukono gwammwe ejje lya Midiani n'ayawulamu abasajja bali 300 n'abafuula ebisinde 3 n'abakwasa bonna amakondeere mu ngalo zaabwe n'ensuwa enkalu ebitawuliro nga biri mu nsuwa n'abagamba nti mulabire ku nze nammwe mukole bwe mutyo era alaba bwe naatuuka ku nkomerero y'olusiisira awo nze nga bwe naakola nammwe munaakola bwe mutyo nze bwe naafuuwa ekkondeere nze ne bonna abali nange nammwe ne mulyoka mufuuwa amakondeere ku njuyi zonna ez'olusiisira lwonna ne mwogera nti ba Mukama era ba Gideoni awo Gideoni n'abasajja 10 abaali naye ne batuuka ku nkomerero y'olusiisira ekisisimuka ekya wakati nga kye kijja kitanule kye bajje basseewo abakuumi ne bafuuwa amakondeere ne baasa ensuwa ezaali mu ngalo zaabwe ebibiina 3 ne bafuuwa amakondeere ne baasa ensuwa nga bakutte ebitawuliro n'emikono gyabwe egya kkono n'amakondeere n'emikono gyabwe egya ddyo bafuuwe ne boogera waggulu nti ekitala kya Mukama era kya Gideoni ne bayimirira buli muntu mu kifo kye nga beetooloola olusiisira ejje lyonna ne lidduka ne boogera waggulu ne babaddusa ani yalabye Jeno Damulira ng'alaajana mumanyi ssente Damulira ze yataddemu okweyogerako okugula abamuyambako naye n'olwaleero bikyagaanye just mwatudde ne mu profilinga ne mu profilinga omusajja Jeno yalaajanye n'ekintu bazadde be ne bavaayo ab'eŋŋanda ne bakaaba simanyi CBS n'emuwa gundi bali eyo babaddeyo nga teboogera n'atambula rediyo ku rediyo CBS simanyi ku BBS n'atambula yeewozaako lwaki omulembe gwa Gideoni Mukama yagugamba bw'ati mugende n'ensuwa enkalu n'omumuli ekitawuliro kyo ani yatta ku nswa waloseeko ku nswa twanoonyanga emmuli enkalu nga tuzikuula n'ozisiba akaganda emmuli nga 15-20 n'okola omumuli kyekitawuliro ne bakolereza omumuli n'ensuwa enkalu ne batuuka wali ku basajja ne baasa ensuwa n'awulira nga bomu yendagasa kyapuwa kumbe ensuwa nkalu ne bafuuwa amakondeere ne baleekaana aba Gideoni be ba Mukama be ba Gideoni amajje ne gadduka buli mulembe oguli ne Katonda aguwe ekyokulwanyisa ekyagwo nzize mbatemera mbadde nze sitira kubulira mu byawandiikibwa bingi naye njagala kakasa social media nti kyakulwanyisa Mukama kyatuwadde era bw'oba ogiriko ng'oli mu kulwana manya oli recruited by eggulu lyennyini lye lyakurikulutinga mu ggye lino erigenda okukola bino Museveni tumuteeke we baateeka Goliath
tumuteeka we bateeka Goliath n'ejjinja n'envuumuulo. Omusajja yajja n'atujerega buddata obw'ebitaano twamuteeka waaja ku kaddata akeebi. Mbu Buganda yamuzimbira emyaka kafukunya kaddata keebi kamuteeka waayina okujja. Museveni tugenda muteeka wali Goliath. Museveni tugenda muteeka we bateeka ekibuga Yeriko. Museveni tugenda muteeka we batadde abalala abamufaanana. Ulira genda mu Judges chapter 17 from verse 14. Omulembe gwa Samusoni yatta abasajja n'oluba lw'endogoyi. Yakwata oluba lw'endogoyi natta obukumi n'obukumi. N'agamba entuumo n'entuumo oluba lw'endogoyi. Entuumo n'entuumo oluba lw'endogoyi. N'atirimbula abantu n'oluba lw'endogoyi. Kati gwe oluba lw'endogoyi gwe bw'osanga endogoyi omutwe oyagala kugitwala kufumba ku oluba oluwutemu supu. Iyo omusajja yalulabanga kyakulwanyisa n'abakubisa oluba lw'endogoyi. Genda mu Kyabalamuzi essula 15. Gisoma okuva wetandikira ojja bisanga mu verse 15 okudda eri. Yabakubisa oluba lw'endogoyi n'okwewana ne yeewana entuumo n'entuumo ng'atuumye emirambo. Entuumo n'entuumo oluba lw'endogoyi. Twakwata wano ne tuzimbulayo Museveni bi nuclear plant byonna wano ku social media. N'olwaleero akyevumisa nti mumanyi ddiru ze tusuuziza Museveni. Museveni yali w'amaanyi nga tetunnaba kujja. Museveni yali w'amaanyi nga temunnasituka. Naye okusituka kwammwe temwasituka na mmundu, temwasituka na mizinga. Mukama yabateekerateekera ebyammwe eby'omulembe gwammwe. Nga bwe yateekerateekera ogwa Dawudi, n'ateekerateekera Gideoni, n'ateekerateekera Yoswa amayembe g'endiga. Saage enjobe kubago mawanvu nnyo, amayembe g'endiga. Mu mulembe gwa Yoswa ze zaali atirale. Mubajja ayina security, mubajja ayina emmundu, ayina abamukuuma. Wabula agamba bannange omuntu yajjirwa TikTok ofunda n'emmundu. Eno video yakubagamba ebyokulwanyisa byaffe bye tuyina mu mulembe gwaffe bituufu. Omulembe gwa Yekosafaati mu kitabo ky'ebyomu mirembe essula 2 okuva ku lunyolo 15 yalumbibwa amagye abaana ba Amoni, abaana ba amagye ga mirundi 3 nga galumbye omuntu ogwo ne bagwa mu maaso ga Mukama ne basaba ne basiiba. Mu lunyiro lwe 15 Bayibuli egamba bweti ekigambo kya Mukama ne kikka ku nnabbi omuto. N'agamba bwati bwayogera Mukama temuweraliikirira olutalo si lwammwe lwa Katonda. Tukole ki? Musimbe ennyiriri, mukulembeza abasinza n'abatendereza, mugende nga musinza nga muyimbira Katonda wammwe. Ekyo kimala. Tebaafulumya mundu neegi. Ne basimba ennyiriri ne bagenda nga basinza nga batendereza. Bali ne beefumita. Omulembe gwa Yekosafaati bw'atyo Katonda bwe yalwana. Kati ogwaffe yagutegekera kino. Ogwaffe yagutegekera kino. Kati mu mukikole bwe muti ennaku zino ezisigadde okutuuka nga 16 mutambuze revolution y'okuta abaana baffe. Operation kuta abaana baffe. Operation Shujja kuta abaana baffe. Operation Iron Fist kuta abaana baffe. 16 Kadama Defense Forces awe muba mutandikira ababaka baffe bonna ba deputy president mwenna Mama Zeduriga tukusabira wamu okuwona. Nambesho w'ekitiibwa njagala ositulega nambeshi ne Masaba mmwe bagisube tulina abangu betutuukirako amangu. Musitule eggaali okuva Embaale etunulewa Masaka. Muwanga Kivumbi situla eggaali okuva mu Buganda. Bakadama Defense Forces gano ge mawulire bwe bitagenda ku ma TV ne ku ma radio kitegeeza temukoze kimala. Mujjukira bwe twakola ku kyokolo na president kino mukikolo kino ate mukikolo okusingawo. Mwe ababaka mukimanyi nti abaana baffe be babafuula ekyo kye muli bafutu soja. Nalukola situle eggaali ekawempe.
Nalukola situle eggaali e Kawempe kyosobola okutusasula situle eggaali e Kawempe etunule Masaka Nalukola twakuyirawo omubiri yene essaawa situle eggaali e Kawempe musitule eggaali e Busoga musitule eggaali Uganda yonna ate abasigaddeyo abataze nammwe mubeere ku nguudo okumpi awo kwalaati kasita bagamba nti babazizzaayo kitandikiraawo. Abakulembeze baffe abanuupu tetubalagidde nkiddamu tetubalagidde tubasaba busabe naye obusungu buva eri ku ggumba obusungu buva eri ku Museveni kyovula batuyogeredde ku Tony yemu mbadde ngezaako okukakkana bwe mba njogera ku bakama bange naye Tony neegaanirayo tetubalagidde tubasaba busabe mukirowoozeeko ekitebe ne mumala mwogera ensonga eyo ne mugiteeka mu nkola ne mugirangira okuba public holiday nga 16 wewa omunyarwanda ayinza atya okubeera ng'omunyarwanda nga yawozesa abaana baffe ne yeewana n'okwewana mbu ye yava Rwanda naye asula mbalala wabula yawozesa abaana baffe akantu ako ani oba nakaweerezaako baani nakateekayo ku page oyo state attorney oyo bayowe ku social media alaga nti munyarwanda yava Rwanda from Rwanda naye abeera mbalala. Abalamuzi bonna Banyarwanda banaatuwa obwenkanya abaana baffe tubawa obwenkanya ffe balamuzi abasooka bwe tuba nga ffe people power tukole kye tulina okukola kooti y'abantu ete abaana abo bwe wabaayo kye bayita kooti y'abantu ete abaana abo. Jono Sauda Madada bafutu sojazi mwenna mugaali zammwe mutandikire Chairman Nyanzi kunga abantu nga 16 tugenda Masaka kunona baana baffe abatalina mafuta tujja gabawa twagala miliyoni NUP bwe mubaddala nga mukkiriza okujjako nga mwabba Museveni obululu bwe muba nga mwafuna miliyoni 3 tuyagalako emu mu kibuga Masaka. If not mwabba Museveni akalulu mwabba abenaale mu akalulu bwe muba temwabba kalulu ku miliyoni 3 ze babawa ze mwafuna ze mugamba ze bagamba Electoral Commission zagamba ze yafuna mutuweeko age mu kibuga Masaka tulabe omulamuzi tukeerewo tumusookewo ajje nga ayita buyisi bwati tumuwe kkubo temumugambako mumukolere eggaali ayite bwati mu bantu okuva enu bwati avenga tumwesega ayitewo bwati atuuke mu kooti atuule agambe nti bazzeeyo nve ku internet olwo olunaku lwe mugenda okutuula okulya abaana abo mubamalirize mubawuute supu bafe baggwewo oba mubanunula okuva mu mannyo bannange mukwate ka Museveni eddooka oli abaana baffe babate ate abo bw'amala obbatuwa bwe paba twagala John Bosco Kibalama twagala Ddamula ne 18 tubaagala nga balamu obanga bafu kati revolution y'okujjako Museveni etandika 16 ogwokuna talehe sita siro lunaku lwe yakuba essasa erisooka very good naffe eyo yegenda okubeera talehe 14 bali abasajja b'e Congo bakola M23 olunaku lwe batuula zale nnaku z'omwezi 23 ne bakifuula M23 kati M14 KDF awe muba mutandikira buli mubaka mumukubira essimu Honorable Ssenyonyi tumusabasi tule eggaali ye ya parliament agireete buli mubaka Nalukoola bwe tutakulaba Masaka Mukama bawo mukisa webale Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwalo tukwebaziza olw'ekigambo Mukama ebyokulwanyisa tubirabye wano biringa ebyokusaga omusajja yatta entuumo n'entuumo n'oluba lw'endogoyi social media by'abantu abo ne Museveni bwe tumuconcentratingako tumukuba ne tumuteeka ku ttaka 16 kutabasibe
ababaka ba Nuupu mugeze mugaana okujjayo bafuutu soldiers nga bafuutu soldier nga beba bateekawo awo bafuutu soldier wamma mukole eggaali kunona baana baffe oba twambala leeya tuyambale leeya sifa ku kyanyambala twambale leeya tetwambala uniform 16 tugende Masaka 1 million people 1 million march in Masaka city 1 million people Masaka city ow'ekitiibwa na mayanja tukusaba oleete eggaali maama mu Masaka twagala abantu okujjayo abaana baffe 1 million people in Masaka. Now 16th public holiday lwe tutandika revolution final gundi okujjako Museveni bw'atabata ave Entebbe bw'atabata ave ku ntebe bw'abata ave Entebbe ave ku ntebe. Mukama nsabidde abalwadde nsabidde abanyigirizibwa nsabidde abali obubi nsabidde buli omu nga bwakwetaaga akufune mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza byonna. Mukama tujja kuwera obujulizi nga bawonyezeddwa in Jesus' name, amen. Bwe mutabikola 17 nzija wano mu challenge, nzija wano mu challenge zokka nyimbe enyimba z'abasudde ate mbasaba mwena muganda wange Navas bwe batajja nga 16 17 tuddeyo mu bikonde tukola akanyama. Nze nali nkola gym, nze nalina akanyama kange ebiseera ebyo nga nkera mu gym nagivaako ebiseera bye nali maze mu gym mbimala wano tuddayo mu gym nze ne Navas yekolera weddireyo mu kadongo kamu tukyalumbu yakomewo mu Kisenyi abatuge mbu yali tanajja ku internet yatuga omuntu awo mu Kisenyi ng'enseera aba naye nga temanyi nti naatuga muntu akomewo mu Kisenyi abatuge buli omu addeyo gye yali. Bayibuli egamba Yesu kasita yagira bw'ati Yesu ennaku ze yamala nga taliiwo nga simanyi afudde simanyi biki. Okimanyi nti abasajja baddayo okuvuba kati katuddeyo tuvube. Yesu n'addamu n'abanoonya ogwokubiri n'abagamba mmwe mwaddayo kuvuba ne bamugamba ye ffe tweddirayo kuvuba tikyalumbu yakomewo abatuge mu Kisenyi. Omusajja yatugamba Mivule yatugamba nti lumbu ye yali akolera Museveni ng'atuga abantu mu Kisenyi akomewo akolere Museveni abatuge nange neddireyo mu boda ffenna Shama Foreign Affairs ogisuulewo Kiseka wamma weddireyo mu Uba ffenna buli omu addeyo ku bye yaliko abaana bwe basigala mu kkomera. Mukama bawo omukisa ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusa kimu ku Mwoyo Omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'era abooluganda bonna bema okutuvaako emirembe egitaggwaawo, amiina. Mukama abawo omukisa, Mukama abakole bulungi, Mukama abanjagalire mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. KDF awo we tutandikira 16th operation kutabaana bonna bamachete bo balina okuvayo before 16th bali be balina okusembayo. Bwe batasembayo be basooka n'abalala bonna bateebwe. Mubeere bulungi. Sigadde ndi muweereza wammwe ASP Asimowire Bible and Politics. I sign out. Mweraba.